So kyetubadde ekitulese wano ku makya nga tetunafuna breakfast bannayuganda, ensonga nkulu nnyo ekwatagana ku byamateeka ate ku byasemateeka kiri ku fayiro ya Besigye ne Rutale eziri wa Baguma, nga Baguma yaziwamba nga yazediza nga akolesa amaanyi agayitiridde, ate nga fayiro omulamuzi Nantege naye yalina ebizibu bye, naye yagikomitinga negenda mu International Crimes Division. Mu buwombeefu obw'amaanyi tusaba Baguma fayiro agize mu International Crime Division gye yagijja, oba akoleki agize nakawa we yava nakyo kigwe. Naye tumulabye fayiro yagitulira, yagana n'okuzikwatako naye ng'azitulidde mu ofiisi ye kuva April kutuuka bwe yatandika kusalamu ebitategerekeka. Besigye ne Rutale bagamba nti bagenda kulinnyayo, era bwe mubalaba mu kooti y'Abaguma mumanya nti babawambye. Njere gye yawamba fayiro zaabwe. Tuli balambukufu ku kintu ekiriko message eno evawo aba clients baffe, naye naafe nga baroya tukanya nayo. Lwaki twambadde t-shirt zino? Ate owulira kati Baguma abisindise bino nabyo. Kati tetukanya nekintu ekyomulamuzi Baguma kubanga yekadda wa Museveni, yekadda wa Muhoozi, kubanga atulugunya Besigye ng'ayisa mu office ey'obulamuzi. Tukivumirira kikome. Ate ebintu ebimwe ebisinza okwongera enkola eyo mu maaso bya Museveni okuwa abalamuzi ebyeyo, naye waliwo abajogeddeko leero enfuga y'okuwa abalamuzi ebyeyo ebajja mu amaanyi, ebajja mu okwetongora, ebajja mu independence. So nakyo ekyo tukivumirira, naye ensonga ekisinza okutuleeta wano kusaba Abaguma nti fayiro agizeyo mu ICD oba agizeyo nakawa, naye tetumwagala mu fayiro eyo. Ate Besigye ne Rutale tebagenda ku appearinga kooti gy'alimu. Waliwo ekituufu bannayuganda mutuyambe ku Baguma, kubanga lwaki alemera musango gwa Besigye, kubanga singa Baguma tagulemeddemu ate okugulemeramu okumutulugunya, singa Besigye ne Rutale baavaayo, tunaatuukawa tunaakomawa nga balamuzi abatagala kugoberera ssemateeka balemera ku fayiro z'abantu kubatulugunya. Naffe tetulemerako wakazi. Mutuyambe ku nsonga eno, mukivumirire, mukoleko kye mukola kasita kibeera mu mateeka. Baguma aguveemu, mumusindikire bu message, mumubuulire. Tulina okubeerera wamu ne tukwatira wamu. Tetusobola kuleeta enkyukakyuka mu nfuga ya Uganda aba mu mateeka ga Uganda bwe baga implementiza nga tetukwatidde wamu, oba ne tukibalekerera Besigye ne Rutale nti bavundire luzera kubanga Baguma alemedde mu fayiro. Katukwatire wamu. Agali wamu ge gakola ki? Mukitegedde. Kanso kakiddemu. Mwebale nnyo bannayuganda abali wano olunaku olwaleero. Tuzze kubakakasa ebigambo ebiva mu baklayanti baffe Dr. Besigye ne Hajji Obed Rutale. Ffe nga mu ku bannamateeka ababakiikirira mu kooti batusabye era ne batugamba tetulina kulabika mu maaso g'omulamuzi ayina sayidi gye yatutte oba nga teyetengeredde, nga byasala si bibyo byayagala, si mateeka byagamulagira okujjako abamuteekamu eyo ofiisi, abamutuuzako eyo division ya criminal ya high court bye baagala. Naye batusabye kyobalaba ne t-shirt ze twambadde ku lunaku olwaleero zirina obubaka obukakasa nti tetugenda kugenda mu maaso g'Abaguma nga tunoonya bwenkanya ate nga yakulidde abatulugunya abantu nga tagoberera mateeka. Ssemateeka ewa ekitongole ekiramuzi obuyinza okuba nga yeetengeredde era nga byekola birina okugoberera amateeka, ennono z'abantu, biki bye basuubira ne biki bye baagala. Naye bw'oba bivuddeko oba tokyali mulamuzi,
nga Baguma bwe yakoze file bazisindika mu kooti ya International Crimes Division nti abantu baffe gye baba bagenda okwewozaako ye lwaki yaziwamba n'aziteeka mu criminal division. Era tumugamba nti ffe tukulagira nga client baffe bwe boogera nti tolina kubeera mu ezo file oziteeke gye bazisindika. Bw'oba owulira nti ozaagala nnyo era olina ky'ozaagaza zize eri ku kooti ente y'enakawa era omulamuzi ajja ziteekawo ozaagala, naye baklayant baffe tebagenda kujja mu maaso go. Era n'essaawa zino singa tuli mu ofiisi yo ng'otuwa direction zina tetugenda kujja, buno obubaka olina obufuna tetugenda kulabika, tuleke. Era kola ebirala, kola amateeka kye galagira. Ekitongole eky'amateeka era tugenda kiwandiikira okuva nga tuvudde wano Uganda Law Society naye ina okujja ku nsonga zino ezoogereko nti omulamuzi bw'aba alaze oludda lweyokubiriramu lwaki temuvayo ne mumugambako ngaba tutwala abanamateeka abalala lwaki temuvayo ne mutukwatizaako. Era tugenda bawandiikira bwe muba temuyina kye mukozeyo ku nsonga zino ng'ogasseeko n'abalamuzi abakuba ebyeyo in acting capacities. Kitegeeza nti ne judgment ne ruling zonna zebawa nazo ziba za acting. Kitegeeza waliwo alina okujja ng'azikonfaminga era ekyo tekikyakikkiriza kigende mu maaso. Muveeyo nammwe mutwegatteko tulwanire n'eggwanga tununule ekitongole kiramuzi. Yes. As the society that takes the lawyers, the advocates, society, this is your call also. We are going to write you as the lawyers representing Dr. Besigye, Haji Obeid Lutale and other political prisoners that you must come out clearly and make your point and position about the issue of biased judges, politically related judges that don't act according to the law, the norms and aspirations of the people, considering their independence. But they are favoring those that appointed them, maybe because they want promotions. This must stop. You must come and make your position clear. Join and fight for the society, the community. Fight for the local people and show where you belong. If you also want to side with the militarism, to side with the judiciary that is incompetent, you also make it clear so that we know and we see how to handle you as the Uganda Law Society. Your position must be clear. You must advocate for the good governance, rule of law, and the independence of the judiciary. That is our point.